Abakungu okuva mawanga ga buvanjuba bwa Afrika okuli Uganda, Tanzania, Rwanda, South Sudan ne Burundi batongozza akatabo akalaga ebyenfuna by'amawanga ga East Africa ke bayise East African Common Market Scorecard ak'omwaka 2016. Akatabo kano kalaze engeri amawanga gye gakolamu ebyenfuna byago nga Tanzania ne Rwanda ze zikyaleebya. Olukungaana luno lwetabiddwamu abakungu okuva mu banka y'ensi yonna, ekitongole kya Trademark East Africa, abakungu okuva mu makampuni g'obwannannyini wamu n'amakampuni ga gavumenti. Bano bakubaganya ebirowoozo ku ngeri ki ebyenfuna n'ebyobusuubuzi gye binaatambula mu mawanga ga East Africa. Abakungu okuva mu banka y'ensi yonna ne Trademark East Africa beeyamye okukolaganira wamu n'amakampuni g'omukago gwa East Africa okulaba nti ebyobusuubuzi bitambula bulungi. We decided to partner with Trademark East Africa to provide additional support to East African countries and to the EAC Secretariat to implement some of the provisions in the protocol. Bo abakungu okuva mu makampuni g'obwannannyini basabye ebitongole bya gavumenti okukolaganira wamu nabo okulaba nti batuukiriza ebiruubirirwa by'akatale k'omukago gwa East Africa. Ensi endala nga Rwanda ne Tanzania zikola bulungi nnyo, zirina policies oba bawita ki amateeka gayamba abantu nnyo okutambula mu maaso. Ekyokusatu kiraga nti waliwo ebintu gye bakkirizigana ku EAC ne baddayo ku national level nga gavumenti zikola ki ziteka amaanyi okulaba nti kisoboka oba kikoleddwe. Naye kati Uganda yaddayo mabega katono, naye tumanyi nti tugenda okutambula mu maaso bulungi nnyo okukwatagana ne ripoota eno. Kingdom TV, Samla Hanifa ne Kiberu Siraje amalindirire. This is Kingdom TV.